Nkwebaza kubanga okyali naffe Omunnyo live kukyagenda maaso kitundu kya kubiri. Akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi n'obugagga bw'ensibo nga kano olunaku olwayo kasiibye katalaga ebitundu bya Kampala ebyenjawulo okusobola okulaba eddimu eryakwasibwa aba National Water and Sewerage Corporation engeri gye balitambuzaamu awamu n'okulaba oba bassa mu nkola amateeka agasibwawo gavumenti okutaasa obutonde. Akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi n'obugagga obw'ensibo akakulemberwa Dr. Emmanuel Otala nga ye mubaka wa West Budama South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kasibye mu kibangirizi ky'abannamakolero mu Kampala okulaba butya bwe bayinza okugoberera amateeka agasibwawo okukuuma obutonde bw'ensi. Nakivubo West Water Treatment Plant ng'ekifo kino kikungaanirwa mu kazambi liita obukadde 45 okuva mu kibuga Kampala ng'ono nno akolebwamu ebigimusa kw'ossa n'okukolamu amasannyalaze agaddukanya ekifo kino. Ekifo kino ng'oggyeko okukola amasannyalaze agava mu kazambi agaweza kilowatts 621 kikola ng'essengejero lya kazambi yenna ava mu kibuga Kampala nga tannaba kuyiibwa mu nnyanja Nalubaale. Era ababaka mu kakiiko kano babukeezezza nkokola okuzuula butya obutonde bw'ensi bwe buyinza okuweebwa ekitiibwa wakati ng'emirimu gikolebwa mu kifo kino. Ingini ya James Maitechi nga yakulira ekifo kino ekimanyiddwa nga Nakivubo West Water Treatment Plant alambuza ababaka emirimu egy'enjawulo egikolebwa mu kifo kino. Eno plant gye bagiyita Nakivubo West Water Treatment Plant era wetulongoseza kazambi yenna ajjira mu mikuto ya sewage batera okumuyita sausage. So ajja wano ne bamulongoosa bwe tumala okulongoosa nga tuzzaayo mu nnyanja. Oluvannyuma lw'okulambuzibwa emirimu egikolebwa mu kifo kino beevumbye akafubo omutakkiriziddwa bannamawulire kyokka oluvannyuma twogeddeko nabo nga kawedde. Dr. Emmanuel Otala nga ye mubaka wa West Budama South mu lukiiko lw'eggwanga ate nga yakulira akakiiko kano asiimye emirimu gy'asanze gikolebwa mu kifo kino. And I must say that my committee is first and foremost going to ensure that we talk to other ministries, departments and agencies that owe money to National Water and Sewerage Corporation to make good on their obligations, and that would enable National Water to provide more services. And that is the most critical thing. Dr. Ingnia Silva Mugisha nga yakulira ekitongole kya National Water and Sewage Corporation asanyukidde abakulu bano bw'atyo n'ategeeza nga bwe babaloopedde ensonga ez'enjawulo ezibaluma kw'ossa n'engeri gye batambuzaamu emirimu mu kitongole. Good background and a history of performance, the projects which we have done in terms of system improvement, also in terms of the extensions we have done, plus the number of connections, the number of PSPs, the villages served. And then we also discussed with them the projects which are being financed directly by government. It was a very good meeting. A lot of work has been done actually since 2017, 2018 to now. We have extended close to 10,000 kilometers of pipes. We have added about 340,000 connections. Bya Eric Yiga, Kurasa Out TV, Omunnyo.